naye oli mukazi oli eyo olabika bubi mweyerusiza bamumeze ebipapi mu bisambi ozo omusajja yambula noonya musajja alina sente goziina mu ngalabi ye ey'omutwe olina sente ewamwe eriyo dokita nga tonnaba kunoonya dokita ewamwe eriyo dokita jjajjawo yaliko looya. Start looking for abantu bemwekanya nabo entegeera. Woba oli mukyala ng'oliyo nga naawe tolina sente noonya ababooda tandikira mu abo. Mugagga gw'onoonya afaanana ani mu kika kyammwe? Woba oyagala ekkomera erisinga mu nsi eno si lyeruzira wasa omukazi omwavu ojja kumbuulira musajja munnange ojja kumbuulira omukazi omwavu kkomera lya ku nsi ate linyiga because it's endless. Eruzira weebakayo emyaka gyo ne giggwako omukazi omwavu yulusafa endlessly. Bamanyiira bajooga tebaagala kukola famire zaabwe teziina mpisa. They see you as a bank. Abaya akamala okukubira essimu mukyalawo nazaalawo n'akuba. Nazaalawo abaya akamala kujja wa mukazi wo n'akuba. Nze omukazi omwavu don't even bother calling me. Gwe mwana gwegala kunkola ki? Don't come near me. Nebyo mbujjo nina amazzi okola mulenzi oli. Omuwala omusanga nombuza what do you bring on the table? Kiki ky'oleeta ku mmeeza? Mbu nina amazzi, mbu simanya nkaaba bulungi mu buliri, mbu nasika. Gwerege buli musajja anoonya mazzi. I keep on hearing toyina maanyi ga kisajja, toyina maanyi ga maanyi g'ekikazi galiwa. Where is women power? Omanya abakazi abatalina ssente muyina obudde. Ompandikira message ku makya, nonziramu ku 7, nonziramu ku 11. Where do you get that time from? Omuwala omwavu takulinda nakuddamu message. Aba wandisenga nnya. Hi Junior, are you fine? Where are you? I'm Nakanwaji. I'm in Saudi Arabia. My mother really mad. Yeah, today I sent money to Chirudu. They tell you problems in their family. Ngatobi basabi. Omukazi omugagga bw'omulabira bajja mu WhatsApp awandika kitwekyo. Hi Mr. Mirundi nakomaawo ne bwotwala ennaku 3 nga tomuddamu taddamu. If you a woman and you don't have money, please twesonyiwe ndeka bandi. When you get money you will also eat me. Abakazi abalina seetagamba nti kadi yange ya banka njerabiddemu. Go to the bank and withdraw money. You bring it tomorrow. Bano berabiramu nanasi na watermelon. And you want me to give you platform.